Mpuliriza abeeyo, abaami n'abakyala, abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason Tino ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Enkumi n'enkumi z'abalambuzi zeeyongedde okweyiwa mu Uganda buli mwaka, ng'era mu katale k'ebyobulambuzi Tanzania ne Kenya olugendo baluli butoola. Gavumenti ya Uganda essizaamu ensimbi mu byobulambuzi ng'era kiraga tufunyeemu. Rough Guides ng'esinziira mu nsi ya Amerika yalangiridde nti omwaka guno Uganda ye namba emu ku nsi z'okulambula mu ssemazinga Afrika. Nga guno gwe mulundi gwa Uganda ogusookedde ddala okulabikako ku luno olukalala. Ng'era amawanga g'ensi yonna ekutte ekifo kyakuna. Mu mwaka gwa 2012 ekitabo ky'ebyobulambuzi ekya Lonely Planet ekisinga ettutumu mu nsi yonna kyalangirira Uganda nga bwe yali namba emu mu nsi ezisaana okulambulwa. Ate mu 2013 negenda ku lukalala lwa National Geographic ku lw'ensolo zaayo ezisomba abalambuzi. Era n'enywaka eno mu nsi za Afrika zonna ku lukalala lwa New York Times ng'oggyeko amaziko abalambuzi ge baagala okukamala. Bano abalambuzi beeyongedde okwagala okulaba obutonde bwa Uganda nga balambula n'ebika by'ebinyonyi ebisoba mu 1000 ng'era bye bisinga obungi ku ssemazinga Afrika. Uganda era etandise okusomba abantu okuva ebule n'ebweya okwetaba mu mizannyo gy'oku mazzi ku mugga Kiira, ng'abagenyi bonna baanirizibwa bannayuganda bateekeddwa ku lukalala lw'abantu abasinga eggonjebwa mu nsi yonna. Ensi ya South Africa yatuumibwa Rainbow Nation olw'amawanga gaayo ag'ekintabuli mu kaweefube okukola eggwanga erijja eritaliimu basosoze mu langi. Wabula n'enkola eziwumuddwa abazungu bangi mu South Africa nga we twogerera ensi erina ebitundu ebisoba mu binanga by'abazungu bokka. Oluvannyuma lwa gavumenti y'abamunyigira mu bbo bakyeruppe okuyiika obutaka, abazungu baazimba ekibuga ku mugga Orange mu ssaza lya Cape mu South Africa. Mwami Karel Bushoffe ye yaleeta ekiteeso ky'okuzimba ekibuga kino kye bayita Orania, era nga ye yali omuko wa nnalukalala HF Forward eyatandikawo enkola y'obusosoze mu lino eggwanga. Ekibuga kyazimbibwa ku ttaka ly'obwannannyini era nga liri mu mannya ga Orania Company, nga buli mutuuze mu kino ekibuga alinamu emigabo mu kampuni eno. Omulamwa gw'okuzimba Orania gwali gwa kukuuma buwango bw'abazungu bano be bayita ba Africana, naye abakugu babuyita busosoze kubanga tebaaniriza bannamawanga. Era abatuuze bonna ba Africana basibuka mu Budaachi oba mu Bugirimaani. Ekibuga kino kyetongola ku nkola za gavumenti ya South Africa ng'era kirina ssente zaakyo eziyitibwa oro ezikozesebwa mu kibuga mokka. Yadde nga gavumenti ya South Africa tezimba kiteeso ky'eggwanga ly'Abafrikana ku butaka, yakkiriza okubawo kw'ekibuga kya Orania ng'eyita mu mateeka. Gano ge masu okuva mu kitongole ky'ebyobulamu. Omusasi waffe Polo Raps katuwa ebisingabo. Amaso okuva mu kitongole ky'ebyobulamu ekimanyiddwa nga World Health Organization gali nti keekadde Abafirika twefeeko. Okunoonyereza kulaga nti obulwadde bwa ssukaali butwetuuzeeko. Era mu Liberia abantu ebitundu 7.5 ku 100 be babulina. Bangi balwadde ba ssukaali ate abalala balina obubonero obulaga nti bagenda kulwala ssukaali. Mu Afirika abantu obukadde 25 ku bantu obukadde 4 balina obulwadde bwa ssukaali mu 2014. Buno obulwadde buva mu butakola dduyiro, okulya emmere etaliimu biriisa, kw'ogatta okunywa omwenge n'okufuuweta segereeti. Buli lunya lwa sooda obanga anywedde akabakuli ka ssukaali, ekyo kijjukire buli lw'onywa sooda. Nyigira okukola dduyiro ng'okudduka obuwanvu obwenkana mayiro, era kendeeza nnywa gy'onywamu sooda. Yongera kinene ku bulamu bwo ng'onywa nnyo amazzi, era genda weekebeza oba olina obulwadde bwa ssukaali, kuba buno obulwadde busobola okujjanjabibwa ne buwona bwe buba buzuuliddwa nga bukyali. Nsigadde nze Polo Raps nga mbaweereza ku Newsbit. Weebala nnyo Polo Raps naako gatutuusaako. Okwetooloola ensi yonna abantu batono abatereka ssente zaabwe mu bbanka era abamu beeyuna mobile money oba ensimbi zaabwe mu mpapula. Mu mawanga agali amatwale ga Bufalansa bakozesa ssente ezimanyiddwa nga frank, naye Senegal eyiyiza enkola empya ya ssente za digito. Senegal ekozesa CFA frank ng'era ensi 14 endala mu bukiikaddyo bwa Afrika, era enkola ya digito egattiddwa ku nkola y'okozesa ssente z'empapula ezibadde zikozesebwa bulijjo. Eno enkola ya ECFA yatondebwamu ekitongole ky'obwegassi ekya eCurrency Mint Limited ne BRM ng'eno ssentendekero ya byansimbi mu bukiikaddyo bwa Afrika. Aba West African Economic and Monetary Union be bajja okuba bakala abalala ba CFA ng'ebunyizibwa mu Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Benin, Mali, Niger, Togo ne Guinea Bissau. Eno ECFA ekozesa tekinologiya amanyiddwa nga blockchain ng'eno ekebera entambula ya ssente n'obwerufu, ng'era n'enkola yakola wamu ne e-wallet wamu ne mobile money. Bano balina enkola emanyiddwa nga cryptography ng'eno yongera obukuumi ku ssente zo. Okwetooloola ensi yonna amawanga gakyusizza entambula ya ssente ng'era bakozesa enkyukakyuka mu nkola ya e-money. Mu nsi ya Singapore ne China nabo guno omulimu bagutandiseeko nga nkuyege ku kiswa, era tujja kuba tugoberera enkola ya Senegal mu kusiga ensimbi, enkulaakulana n'obukuumi bw'ensimbi. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala ag'okya. Sigadde nze Jason Tino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes.
Wulira engoma